Coming up. Kati nze recently nafuna obuzibu nali nva kola nga nzirayo waka nengwa mu babbi. Era bwe nagwa mu babbi bankuba ne bampisa bubi n'ebyuma byange ne babitwala lowooza osobola okulaba wano. Okiraba. So byebyo ebizibu bye tusangamu. Actually ndowooza n'abantu beewuunya nze sitera nnyo kwambala nkoofiira. Naye kati beewuunya lwaki ku ssyo ndina enkoofiira bwenti naye ng'obuzibu obusinga bwe buno. Osanga abantu ebiseera ebisinga batambulira ku piki. Osobola oyimiriza omuntu ng'olowooza wa booda naye nga mubbi. Osobola olinnyo wa booda n'akuvuga ng'akutwala mu banne. Natandika siina kye nnina. However much nti babibbye ne babitwala naye nina essuubi nja kufuna ebirala. Nina n'abantu abankubirako essimu ne bansaasira ne baŋŋamba tujja kufunayo kye tunaaba tufunye. Kubanga nze bwe nkugamba nze saalibadde bwenti essaawa zino. Era naawe kennyini bw'ondabako owulira ennaku. Naye tebankuba nti nali nziba. Naye ate abantwalako ebyange be bantuusa wano. Okitegeera. Kubuzaako gwali eyo omulabe for Brown Skin Events amannya nze Helen nga ndi wano okutuusaako program olugendo. Mwebale kusubscribinga, mwebale kuviewinga. Kakati no olunaku lw'olwaleero nkuleetedde omu ku ba DJ ava mu The Gong DJ Academy bamuyita DJ 6Ps. Agenda tugenda twogerako naye atubulire olugendo lwe lutambula lutya, atubulire ebyayiseemu, atubulire ebizibu byasanze biri bitya. Tugenda batuwayamuko naye tovaawo katwere nga tweyanjulira tugende maaso. Nsanyuse nnyo okunkyazaako ku channel eno n'ennyongera okusaba abantu bonna mu subscribing ku channel nga zino nti bw'olaba omwana ng'avuddeyo n'akola ekyenjawulo abalala kye batasobola kukola n'atatuula butuuzi naye ng'akulaga nti alina kyakoze kale twalibadde tuwagira abaana abo so beebaza okubeera abakozi n'okubeera abayiiya ne mutasalawo kunoonya mirimu naye ne mwetandikirawo emirimu enki egigenda okuyamba n'abalala. Amannya nze DJ 6Ps aka The Gongo Prince nva mu Gongo DJ Academy. Nva mu The Gongo DJ Academy. The Gongo DJ Academy eno yategekebwa wani? Gongo DJ Academy okusooka kwa byonna tusangibwa Kisaasi ku Yusuf Arcade. Abasinga bangi mugimanyi etendesa abantu bangi nali boogedde naye nsobola okwerabirayo omu ate n'akiraba bubi n'agamba nze nga tebanjogedde naye ng'abasinga bagimanyi. Gongo DJ Academy tusangibwa Kisaasi ku Yusuf Arcade. Kutumiddeko nnyo DJ MG Sula Derek Files n'abalala bangi. Kale DJ 6Ps erinnya eryo omulabi wa Brown Skin Events yeebuuza DJ 6Ps kitegeeza ki? DJ 6Ps erinnya 6 kitegeeza mukaaga. Then P ezo mukaaga zirina kye zitegeeza. Then Z ne double E eringa moto abaana b'Emakerere gye batera okukozesa eri Z. Ojiwulira nnyo wabeerayo kwekalakasa wabeerayo kikale yetugattira awamu olw'okuba nange gye nali nsomera ke natwala yaako. Then 6Ps zitegeeza prior planning prevents peace and poor performance. Haya. Kitegeeza ekyo. Prior kikyankalanyaamu nnyo abantu nti ate bw'okola ekintu nga weetegese mangu ate poor performance gyetya. Naye waliwo olugero lw'Abaganda lwe bagamba nti ngole mpoomye nalunga biki something like that. Nti bwe weetegeka ennyo omaliriza n'ekyalibadde ekirungi oyagadde okikole nnyo ate n'okyonoona. Kwe kuva kali ka poor performance. Kati ngaffe abakola mabaalo bamukye oyinza okukola akantu gwe n'oyagala okakole ennyo naye ate awuliriza like awuliriza music woba ate n'alaba nga okisusizza nnyo. So kati kwe kwava erinnya eyo 6Ps. Ndowooza abalabi ba Brown Skin Events mumutegedde DJ 6Ps. Kakati DJ 6Ps mu luprogramu eno olugendo twagala okumanya DJ 6Ps yaani? DJ 6Ps olugendo luli lutya? DJ 6Ps ono avuddewa kubanga akyali muto gye yasomera primary gye yasomera secondary atambudde atya azza atya okubeera nga muye nga muli yayagala okubeera DJ kwekityo katutandikirawo DJ 6Ps. Neyanziza nnyo olugendo lwange luwanvu ng'ez'abalala bwe zibeera. Kyenyiza okugamba nsomeddeko nze mu masomero agawera
era kyobola basigenda kwogera limu ku limu kuba nyinza n'okutuuka amalala nengeerabira omanyi naawe embeera zaffe nga badije babeera osobola okukola eddalu ne bakukyusa wano n'ogenda nodda ewalala naye nga nasoma nina bachelor's degree mu mass communication journalism and mass communication nasoma ku Gongo DJ Academy nina n'ebirala bingi byestajja Gongo Academy like Edinga Institute Gongo DJ Academy y'aba DJ so eyigiriza ebintu bingi ya eyigiriza wiring, stage management, DJing, editing mamuli ebyo nga posters and what collab lango biki ya bintu bingi byeyigiriza. Kakati DJ 6 piece kyakusikiriza kubanga ojja mu kwa DJ kubanga abantu tubeera tuli awo nga ebyokusoma we biri bingi ate wobanga osomye masscom still ebyokusomako biba bingi ebyokukola biba bingi naye gwe nga gwe DJ 6 piece lwaki walondamu kino ekyokubeera DJ? Ya ekyanondesa omulimu gw'obwa DJ ekisooka mu byonna mulimu gwa mutwe ekyokubiri okukola mu bulamu ekisinga obonyaabonya abantu okola ekintu nga si kyoyagala naye omuntu buli lwokola ekintu nga kyoyagala oyiiya nnyo ate ekirala nze like njagala nnyo okulaba abantu nga basanyufu tewali muntu awuliriza music n'atasanyufu kyobola ebiseera ebisinga waliwo ennyimba ezimu nga za nnaku naye olw'okuba omuntu ategeera luyimba lulimi lulimu ye kasawulira ekidongo abeera musanyufu so feelinga nnyo happy okulaba nga abalala basanyufu actually nze nnyumirwa nnyo nze neyemba siri musanyufu naye nnyumirwa nnyo okulaba ngaomuntu omulala musanyufu and music ebyo byonna abikola so kyekyakusikiriza okubanga wegatta ku bwa DJ kakati omanyi we tuba tukula we tuba tusoma tubeerako n'abantu abatusikiriza tubeerako n'abantu betwegomba nga kati naawe nga gwe olina okubeerawo nga waliwo ekyakusikiriza obeere DJ naye ate nga at the same time olina omuntu gwe weegomba nogamba naye kati bwe nkula nembeera ng'ono bwe mmala okusoma bwa DJ nembeera ng'ono that is kiba kiwedde bantu kyabakusikiriza okwegera bwa DJ? Abantu bennakula negomba oba abansikiriza okukola obwa DJ bangi naye nsobola okumenyako abatono nakula negomba omwami bamuyita Emiji Emasali yalinga akulira Gongo DJ kati like ebintu byenalabanga byeyakolanga mu mabaala ku mikolo egy'enjawulo really nga nange mpulira ebyo ebintu mbyagala obanga njagala okubeera nga ye kyobola beera nagenda ku Gongo DJ then omuntu omulala DJ Shiro mumanyi DJ Naselo DJ Aluda n'abalala bangi naye bonna abantu bemenye status yaabwe bw'ogigoberera ne bwabeera mwana wo n'akeera ku makya n'agamba njagala okubeera ng'ono tobayinaako kintu kibi kyobamanyiiko kyoba bakolawe bati nti oba wali obalabyeko mu mawulire nga bakoze kino okitegeera they are good people, they are making money, they have a good name so nakula negomba abantu we batyo because sibayinaako nziro gye mbamanyiiko nti oba kino so bansikiriza nange okuyingira obwa DJ. Okay, ekyo kirungi kati saawa zino okubira amabaala ag'enjawulo wali olinako omuntu yenayina munene kaŋŋambe nti oba DJ oba kitongole oba kale like waliwo nagano ama-TV nga nago ganoonya aba DJ wali otuuseko kokwaga ama-TV agamu oba muntu enayina n'omutuukirira nakukalubiriza nakugoba nakulaga embeera eno? Bibeeramu ebyo ku bantu ab'enjawulo omanyi Africa oba Uganda in general nga bwe tugimanyi ekizibu ekikyasinze obunene kya mirimu bantu bangi abanoonya emirimu ate ng'emirimu mitono so kyenyinza okugamba embeera yali etuse ku muntu let it be office job kagubeere mulimu ki so ne mu bwa DJ weekiri ogenda ku radio oba ku TV ate n'ennaku zino ani gw'omanyi because n'abakulira ama-TV bennyini oba producer ba programs ez'enjawulo nabo bennyini basaasira tajja kwesiga akuwe program oba show nga naye takumanyi bulungi naye bw'anaaba akumanyi ojja kumwanguyira ng'omuntu yenna omulala so sisobola buleminga muntu tinagendako ku TV bweti ne bweti wadde nga nkozeko ku TV ezimu era mbeebaza abaali bampaddeko omukisa ne banneesiga nange nsuubira saabaswaza naye sisobola vaayo nemmenya nti TV bweti oba omuntu bwati abeemanyi beemanyi bekyali kibaddewo naye siyinza babuleminga kuba simanyi muntu olunaku lwe namusangamu nyinza n'okuba like kyenali njagala TV station si kyeyali eyagala oba producer oba ng'omuntu omukulu wa program yes kyeyali ayagala so I can't put a blame there.
Kati abale pa Brown Skin Events band yagada kumanya mulimu abeereeyo kubanga nze nakulakoko ne batugamba like okubeera ne musajja nga DJ oba weesimidde entaana badijja abo babeera n'abakyala baati bakola batya babeera n'emizimu bingi balaba bingi nnyo abakazi ab'enjawulo babeera mu mabaala toga kumanya DJ 6Ps olina omukyala nina omukyala kantitwale bwento nina omukyala okujjako okuddamu kiri kyombuuziza nti mentalite y'abantu eri badijje actually tekiri ku badijje bokka naye kiri mu bantu bonna abasanyusa oba abakola mu entertainment abantu bakikwata naye ate guli guba mutima gwa muntu nze nina badijje bannange bemmanye nga ne girlfriend omutamulina yadde nga tamulina like nga bw'omubeera close nnyo osobola okukimanya naye ate nga mukwano gw'abantu nnyo nga bw'omusanga n'abantu okalubirwa n'okwawula ni girlfriend wo oba ni mukyala wo kati gwe bw'ojja n'omulaba omulundi ogusooka olowooza kyewawulira olowooza bonna embeera y'emu naye guli gubeera mutima gwa muntu n'omubazi n'owa taxi n'owa hoteri n'akola ki yenna akola ekintu kyonna bonna bafaanagana guli guba mutima gwa muntu sisobola kubawolereza because nze mmanyi kyange nga n'abantu bembeeramu yes but si kipya nkiwulira nnyo ng'abantu bakyogera sisobola kiwakanira sisobola kikkiriza but nze mmanyi ki kye mba nkola nga nze okay kati awo wennyini omanyi buli mulimu gubaamu ebizibu twagala okumanya gwe nga gwe DJ 6Ps obwa DJ obusanzeemu bizibu ki bwofunye oba bizibu ki byofunye ng'ogenze okukubireyo mu mabaala gye bwogenze oba any TV station kale ne mu bulamu bwa bulijjo gwe nga gwe ofunyemu bwa DJ bizibu ki ebizibu biri mu buli mulimu era omuntu yenna alowooza nti obwa DJ bulimu ebizibu bingi ngenda kubuvaamu nkola ekirala n'omulimu gwonna gw'onoogendamu gulimu ebizibu obwa DJ ebbanga lye mbumazeemu bizibu bingi okusooka okugamba obwa DJ engeri gye guli nti gwe mulimu gw'osinga okukola mu budde obw'ekiro ate ng'obudde obw'ekiro bwe budde obusinga okubeera risky transport wise enkuuma y'ebyuma biri yennyini naawe obulamu bwo ng'omuntu badijje babakuba nnyo ekiro bababbako ebyuma ekirala omulimu gw'abadijje ogulimu abatukozesa oba baboosi abamu kyangwa obutakusasula ku lunaku olumu naye tekitegeeza nti omulimu ogenda gulekayo kyekiri kyemugambye okusooka nti buli mulimu gulimu ebizibu byagwo naye olina kuguma bugumi n'ebyo ebizibu mpola mpola osobola okumalako nabyo kati nze recently nafuna obuzibu nali nva kukola nga nzirayo waka nengwa mu babbi era bwe nagwa mu babbi bankuba ne bampisa bubi n'ebyuma byange ne babitwala ndowooza osobola okulaba wano okiraba so byebyo ebizibu byetusangamu actually ndowooza n'abantu beewuunya nze sitera nnyo kwambala nkofiira naye kati beewuunya lwaki ku syo ndina enkofiira bwengi naye ng'obuzibu obusinga bwe buno osanga abantu ebiseera ebisinga batambulira ku piki osobola oyimiriza omuntu ng'olowooza wa booda naye nga mubbi osobola olinnya wa booda n'akuvuga ng'akutwala mu banne nga yoolidde abamanyi because togenda kebera ku buli muntu togenda manya ani mutuufu ani mukyamu so ebizibu bingi ebiri mu bwa DJ naye ate nga n'ebirungi bingi gye nnyinza okugamba so kati awo wennyini ebizibu bambi mukama akusasule wone bulungi banange sikitegeera butegeezi naye kati njagala okubuuza awo wennyini wogambye nti mulimu obwa DJ ebirungi bingi ebirungi byo bingi bibeeremu buli mulimu kati oga kumanya obwa DJ buno bufunyemu ki obwa DJ bufunyemu ebintu bingi ekisooka mbufunyemu erinnya ti ne bwembeera bubeezi ku TV obanga bwendi wano abammanyi bangi ng'ate nze sibamanyi obwa DJ mbufunyemu ssente mwenagula ebyuma nze natandika siina kyenina however much nti babibbye ne babitwala naye nina essuubi tinja kufuna ebirala nina n'abantu abankubirako essimu ne bansaasira ne baŋŋamba tujja kufunayo kye tunaaba tufunye ebyo byonna n'amasimu ge bankubira nsobodde kubifuna nti mbadde mu bwa DJ singa nali ndi eyo banga siri DJ obanga nkola kintu kirala ne bwe nalifunye obuzibu osanga nalibadde sitegeerekeka ekitegeere naye olw'okuba obwa DJ ebbanga lyembumazeemu birungi bingi byembufunyemu
kyenyinza okugamba n'ebirala bingi ne byetusobola kwogera nti kino ate n'ebirala bingi bikyajja naye nga exactly n'ebirala bingi bikyajja kakati ekyo kirungi oba olina ebirungi byogifunyeemu omanyi munaye kiba kyetaagisa omuntu okukola omulimu ng'agwagala ate ng'agulinamu n'ebirungi byagufunamu kakati waliwo abali eyo ayinza okuba nga muvubuka ayinza okuba nga mukulu ayinza okuba nga mwana muto naye nga yandiyagadde ye nga ye okubeera DJ naye nga kyeka talina busobozi kale obusobozi bwandibadde awo nga talina ng'anoonya ekintu ekinamu inspiringa ye nga ye okugoba ku kyayagala kubanga abamu babeera discouraged sometimes bagamba nedda obwa DJ temulimu ssente obwa DJ mulimu risks nyingi obwa DJ babeera bwe bati babeera abenzi babanga abayaayi okitegeera babeera mu risk nene baba discouraging abaana so kati gwe nga gwe njagala ompeere advice omwana ali ayagala okubeera DJ akola atya ye handling atya ye positioning atya asobole okutuuka ku kyayagala webale nnyo kyenyinza okugamba omwana yenna ali eyo ng'owulira oyagala okubeera DJ obwa DJ bulinga omulimu gwonna omulala kyolina okusooka okumanya kwagala kintu kyogenda kukola kyekiri kyenasoose okugamba mu kusooka ekintu kyonna kyoyagala okukola mu nsi olina sooka kukyagala actually emirimu girina beera mikwano gyaffe kibi nnyo omuntu okubeera ku mulimu ng'ayagalayo ssente naye omulimu nga tagwagala era beba abantu boolaba ng'akola ku guno n'avaako n'akola mulala n'addamu n'akola mulala omulimu gwonna gwokola oba okola gwa kamera oba oli w'amawulire oba oli mubazi oba oli wa takisi oba oli waki buli wofuula omulimu mukwano gwo n'omulimu gujja kwanguya tinde bw'onoofuna ebizibu leero enkyo ojja kumanya bijja kubeera bulungi naye buli olubeera mu mulimu nga bakkase mukake buli lwofuna ebizibu ogamba so nali ŋŋaanya omulimu guno ekitegeera so kati omuntu ali eyo oba omwana ali eyo ng'ayagala obwa DJ goberera mutima gwo tokeera bukezi kwagala kintu omulimu gw'obwa DJ mulimu muzibu sitiisa abantu bonna naye gwe kibale balimu naawe DJ tabeeranga muyimbi omuyimbi ajja ku stage n'ayimba ennyimba ze oba zinyuma oba tezinyuma oba muzaagadde oba temuzaagadde naye DJ akuba ennyimba z'abayimbi abalala naye akulaga alina okusanyusa audience ku nnyimba ezitali zize ekyokubiri DJ buli lwobeera ku DJ set awo bwoba otegerera audience yonna yonna esigadde abantu balina okusanyuka naye nga kiva ku ggwe ekibi kyonna kyokola kinyiiza abantu jjukira nebbaala oba woteeri oba event yonna gy'obeera oliko eba eyimiridde ku ggwe essaawa eyo because abantu balina ebizibu bingi omuntu ava ewaka n'ajja mu bbaala ng'anoonya ssanyu kati bw'atuuka ate naawe bw'atuuka naawe n'omuwa nnaku ate oba tomuyambye so kati obwa DJ actually obwa DJ bwali badde oba ngambe ng'omuntu akomyawo ebirowoozo by'omuntu omuntu awummuza omuntu so olina okuyiiya nnyo okulaba nti omuntu asanyuka abantu ababeeramu banjawulo ne music gwe baagala banjawulo okitegeera tosobola kukola byonna ng'omuntu watasobola kukola kino n'okola nekirasi naye olina okukola ky'oteekeddwa okukola kyova olaba ebiseera ebisinga osobola okuba oluyimba ku bantu 100 abantu 5 ne balwagala 5 ne balugana tekitegeeza nti oluyimba luli tekitegeeza nti okubye bubi sigala ng'okola ekyo okitegeera so kati obwa DJ olina okukiyingira ng'owulira okyagala omuntu buli lw'oyingira ekintu ky'oyagala oyongera okuyiiya oyongera okugufuula omulimu mukwano gwo so kyenyiza okugamba abaana ebyo by'owulira nti guno omulimu gulimu kino tewali mulimu gutalimu hazards buli mulimu gulimu ebizibu byagwo buli mulimu gulimu ebirungi buli mulimu gulimu ebibi kyova olaba there is bad there is good tewali n'amakubo ogalaba ge tuyitamu oyambuka n'okkirira n'otuuka ate wateredde kitegeeza challenges zifaanagana zonna tewali wogenda kusanga nga wateredde ne mu bulamu leero bukyanga oli mulwadde nkya ne bukyanga oli mulamu n'oli emmere gy'osinga okwagala ne butuuka akaseera nga tokyajagala naye nga gy'osinga okwagala it doesn't mean nti oba toliddamu kugirya so n'obwa DJ omulimu bwe gutyo bwe guli tibw'obeera eyo nga gw'owulira ogwagala goberera mutima gwo olina kugoberera mutima gwo nga gwo ki kye gwagala ate ekirala omulimu gufuule mukwano gwo omulimu guwa obudde waliyo omuntu abeera awo ye kasita agenda ku kompyuta n'agiggulawo n'amanya asobola ozannya kano akayimba n'amanya BPM n'amanya buli kimu bwe kitambula beats naki alowooza DJ oba toli DJ olina okuba creative nga bw'olaba omuyimbi actually olina okubeera ng'omuntu akuba ebivuga osobola okuba nga tomanyi gita nga manyi gita oba omulala nga amanyi gita naye omuntu akuba gita agisuna
n'owulira nga naawe atagimanyi waali agadde ogiika okitegeera badijje be twegomba ab'amaanyi balina ekyenjawulo kye bakola okusinga ku oli gw'oteegomba omulala so bw'oba oyingira mu indasitule oba ng'oyingira mu mulimu kipya ki kyoleeseemu n'ekirala olina okumanya nti teri kipya nnyo kyogenda kukola byonna baabikolakola dda naye gwe sigala ng'okola ekituufu okitegeera ekirala mu mulimu gwonna empisa zikulembera buli kintu omuntu yenna kasita olibeera n'empisa n'omanya nti bwe nkola kino nswala obulamu bugenda kwangwera naye gwe kasita olikeera ku makya n'ogamba teri andaba nkola kyange kyenjagala kizibu nnyo okuuma erinnya ekirala ne bw'oba oyiseemu ng'olina ku linnya tokkiriza nga linnya kutegeerera olina okusigala nga bwe kimanye nti olina we watandikira ate we watandikira okuvaayo okutuuka wooli bantu be bakusitula ne mu mabaala ge tubeeramu oba kilaabuzi biki okufuula ow'amaanyi n'otuuka n'okweramula nti nze sikolera ssente bweziti bantu be bakutuusaawo wooli singa tolina following singa tolina abantu bakugoberera oba bakumanyi tewaali badde bwotyo so ebiseera ebisinga omuntu ayinza okujja ku DJ box nga nakusaba akayimba ng'akayimba ako BPM gye kalimu naye kyayagala manye ebiseera ebisinga abantu abeera mu bbala babeera haayi oli bw'abeera haayi yawulira nga buli luyimba asobola like okulupuleyingira wonna wayagala nga bw'abeera ku simu ye but bwe tubeera mu kilabu bamuki olina lulu zo following tojja kuva buvyeri okuba eruyimba gwolwagala naye omuntu oyo bw'ajja nakusaba akayimba osobola omunnyonnyola osobola omugamba oba BPM gye ndimu eri bweti ne bweti nja kukakuba mu maaso tomukambuwalira tamanyiye byokola ye si byakola yayinza okulowooza okuba bukubi nnyimba nga bw'okuba ku simu yo okitegeera naye osobola omubuulira n'omugamba oba mu maaso wano oba wa ngenda kukakuba okitegeera abantu bali understanding tomuboggolera kulaga nnyo nti gwe wamalayo oyo gw'oboggolera ye yakutuusa waggulu maneja w'ebbaala akusasula lwakuba oyo omuntu yazze buli wemunaakola night nebeera ng'ekutte bajja kukusasula era bajja kuddamu bakuyite yensonga lwaki abantu abamu akola mu kifo n'alwamu nnyo olowooza lwaki abantu baba bamutegeera abantu babeereeko oli n'agamba lijja eggundi ali mu kifo bwekiti enkya kaŋŋendeyo olowooza lwaki abeera gye omuntu n'akutipinga ne ssente ezisinga nizo bagenda okuwa ku night eyo olowooza lwaki mbeera gye waweeyisaamu buli lwolikola emikwano n'abantu obulamu bujja kwanguya sibeerangakaawo ne ŋŋenda mu kifo ne bangoba sibeerangakaawo oba nenninya ku seeti nga ŋŋenda kuba oli ne baŋŋamba aveeyo biki biki naye obiwulira ku bantu abamu n'owulira gundi yalwanye biki biki okitegeera so empisa zikulembera buli kintu ate tolina kyofiirwa kubeera na mpisa tolina kyofiirwa kubeera na mpisa n'ekitiibwa ky'ogamba oba n'erinnya ly'olina bali abantu be bakyolina abo abantu b'oyisaamu amaaso be bakufuula kyoli kati gwe buli wokeera n'ogamba nze ndi wakabi obiraba mu bayimbi obiraba mu bayimbi n'abantu abalala abazannyi ba firimu naki omuntu yenna atalina mpisa kizibu nnyo beera ku toopu abo abantu bwe bakeera ku makya ne bagamba tukuwanise kyangu nnyo okujjayo saate bw'obeera mukwano gwabwe osobola obeerayo ebbanga ly'oyagala okitegeera so emirimu gyonna na buli kimu oba oli DJ oba toli DJ oba oli producer oba oli ani mpisa ze zikulembera buli kintu omulembe wa Brown Skin Events mwenna abali eyo omuvubuka ali eyo yagala kola bwa DJ ndowooza advice bakwaddeyo egiwulidde empisa kye kintu ekikulu omulimu gw'oyagala okukola beera ng'ogwagala have passion wekkiririzeemu ojja kubanga buli kimu okikola kakati nga tunatera okumaliriza njagala okumanya akatalekeka bwe wali ng'oyingira guno obulimu ogw'obwa DJ bazadde bo bali supportive nakyo oba bali bakwagaliza kintu kirala nze ekyenjawulo kyennina nkola ebintu bingi owa DJ nabutandika nga si mulimu nabutandika njagala nga bwe nakugambye naye bwe natandika nga nkukola olw'okuba nali ngwagala nga njiya nnyo nfuba nnyo okulaba kapyaki nkoppa kye nalabye ku oli oba nange nsobola okukikola gwafuuka omulimu because ebintu ebisinga tubitandika butandisi nga faane naye olina wootuuka ate like kyokola nekitandika okuleeta ssente kye bayita omulimu okitegeera nti bw'okola ekintu kyonna tofokasinga nnyo ku ssente ffenna tutandika nga twagala ssente kubanga ssente zezitambuza buli kintu zezitambuza buli kimu zezitudrivinga okutuuka wobeera oyagala naye tandika ekintu nga toluubirira nnyo ssente ekintu kijja kuleeta ssente naye buli lwolikola ekintu ng'osuubira ssente togenda kufunamu ssente kubanga
entono z'onoofuna ojja kulowooza otuuse naye ng'olina ennene z'ofiiriddwa oba ennyingi z'ofiiriddwa endala so nze bwe nali ngutandika of course bazadde bange baali basanyufu kubanga nasoma kye baali baagala era nenkikola because professional am a journalist ndi munnamawulire nina NGOs zenkola nazo nkola n'ebintu bingi ebirala samba omupiira iprejita era mbeerako ne ku events ezimu so teweewuunya olulala bw'olinsanga nga nina bandi gyenkola nayo ate ogambe ate gwe nalaba nga DJ ate akikwasaganya ati omanyi ensi omuntu yenna bw'obeera creative tobeera mu kintu kimu because ebintu bikyuka ndowooza mwalaba ebintu bingi ebyakyuka during covid so omuntu eyalina omulimu gumu nti nze nkola guno baabonaabona nnyo naye bw'oba olina ebintu byewali okola nga byali bingi so obulamu bwatwanguyirayanguyiramu so nze bazadde bange basanyufu nnyo n'ekintu kyenkola because sikiinamu buzibu actually ng'oggyeko bino ebizibu byetufunamu accidents and what tewali mulimu gutaliimu accident anti olaba nkubuuziza mulimu abazadde abamu ng'ayinza okubeerawo nga mutabani we oba muwala wayagala kubeera DJ naye nga ye omuzadde ye nga yeyandiyagadde omwana asome obwa dokita kati wakati awo wabeerawo okusikangana omuguwa oluusi abaana abamu babazaalukuka lwakuba tebasomye bazadde be baagala babakolimira mu kariya zaabwe ne zibeera nga zifa babanyiigira tosala wane ewange muno bazadde abamu nga tebasobola supportive unless ng'osomye kye baagala. That's why I asked you akati awo guba gwa mukisa naye n'abazadde ne tubasaba nti omwana wo aba decidinze okutekinga up a certain career ng'awulira kyalinamu emirembe kyayiniramu passion bambi just support the child asobole okutuukiriza ebirooto bye. Kakati twagala ogambeyo abalayi ba brown skin events ebigambo ebisembayo ng'obasiibula ng'otumirako kyonna kyewandiyagadde bagamba nga sinaba basiibula okukaatiriza ku kiri kyogambye ekyabazadde okusika omuguwa n'abaana ku mwana kyabeera ayagala. Kino ekintu kyangu nnyo omuzadde otegeera nnyo omwana wo okumusinga kubanga ebbanga ly'omaze naye omutegeera bulungi na buli kimu. Kyangu nnyo kino singa omwana oba oyagala asome kirala nga naye ayagala kirala tuula naye mubuuze lwaki ayagala ekintu ekyo. Bw'anaakuwa ensonga ze n'olaba nga ziri vivid omwana muleka agende mu maaso ne bw'anaatuuka mu maaso ne kimukaluubiriramu ajja kufaayo nnyo kuba yayeewa tasiki nga ye okitegeera. Ozze obiraba ku basambi b'emipiira. Abasambi b'emipiira bangi kati be balabirira family zaabwe naye nga baatandika nga n'abazadde si kye baagala bakole. Abasambi b'emipiira bangi basomye n'okusoma nti omuntu bwali talinga okuva ku mupiira kubanga gwo guyina ebbanga tegulinga bwa DJ oba kuyimba oba ki oyina ebbanga lyotuukako ng'olina okuwummula olw'amaanyi nti bakozesa mibiri naki ekitalinga waba DJ. So omuzadde bw'otuula n'omwana n'akunnyonnyola ensonga ze n'oziwuliriza bulungi musobola okukwatagana. Ate naawe omwana singa omuzadde alaba nga kiri kyasinga okwagaliza oba nga naawe osobola okukikola osobola okukola ebintu byonna. Nze nkubulidde ebintu byenkola sikola kintu kimu obwa DJ mbukola during my part time era osobola okunkubira essimu n'ongamba saawa zinagamba ndi ku mulimu naye kati gwojja kubeerawo ng'omanyi nti nkola bwa DJ wokka okitegeera. So olaba nze abantu bangi ababeera confused nansanga mu suuti nansanga mu jampa nansanga mu ki okitegeera. Lifestyle zonna nzibeera mu lwaki nti nakwatagana ne bazadde bange okitegeera. Tetwasika muguwa nedda nakkiriza nabo ne bakkiriza nkole kye nali njagala kyova olabira kintusiza wano. Nsuubira singa nali sikola wa DJ oba ki wali badde tutonda ekya wano naye ne muzadde wange bw'atuula ku TV n'andaba oba n'agenda ku channel n'andaba ng'ate sizzeewo lwa bubi tebagambye nti nabbye tebagambye nti nakoze kino naye nga ndiwo lwa bulungi. Ndowooza n'omuzadde omulala ali eyo kibeera advisable. By the way omuntu yenna ng'ayise mu academy kagubeere mupiira kakubeere kuyimba kakubeere wa DJ omuntu ayise mu academy abeera n'enjawulo nti academy kye basooka osomesa ziba mpisa. Actually otuukayo kati ffenga mugongo otuukayo kye basooka okubuulira ku lunaku olusooka kibeera mpisa. Kino ekintu ne bw'ona okyagala otya ne bw'ona okikola otya n'obeera nga gwasinga togenda kukifunamu nga toyina mpisa. Empisa zekyo ekisinga kyonna ne bw'ona obeera muzimbi ne bw'ona obeera taxi ne bw'ona obeera boda. Actually ababoda bamanyi naawe oyinza okuba oli awo ng'olina wa boda wo naye olowooza lwaki wa mpisa. Bw'omukubira essimu agira mu budde wobeera omugambye waba tali wakubuulira. Actually bottom line ya buli kintu zibeera mpisa.
kyenyinza okugamba abantu ekisembayo mbeebaza okugoberera channel eno era ne mbasaba atannaba kusubscribinga bambi subscribinga goberera Brown Skin Events television eno njibulireko ne munno omulala tomanya oli kyalabye olwaleero bw'okimulaga enkya kiyinza okukyusa obulamu bwe ekitegeera ne TV z'olaba ez'amaanyi nazo zatandika ng'eno naye lwaki nti abantu bazeesiga abalina obulango abalina ki mubeesige bambi tomanye enkya nabo balina webagenda okutuusaako so mbeebaza bwebaza abawagizi baffe mwenna abatuwagira mu mabaala eyo ne bwe tuba tukoze ensobi jangu ombuulire ng'omuntu nze nganze nkimanyi waliyo abamu nga tebawuliriza naye abamu abo abawuliriza oli ne bw'aba akoze ensobi mutuuze ng'omuntu ffe tuli baana bammwe ekiraba abalabi tuli baana bammwe mwe mutuwagira mabaala mwe mutuusa we tulaga ne bano bannaffe baganda baffe nkimanyi mukola ebintu ebyenjawulo ne mututuusaako obulabe ne mubba ebyuma byaffe naye naffe tulinga mmwe naffe embeera gye muyitamu naffe gye tuyitamu lwakuba olumu nti ffe tubeera bagumiikiriza mu biseera ebimu naye naawe bw'ogumiikiriza ono munno gw'okuba ennyondo munno gw'okuba akatayimbwa tomanya bw'ona omuleka enkya n'abeera bulungi ate yajja okubulira ekigenda okukyusa obulamu bwe ate naawe banakukwata ng'okola ekintu ekikyamu obulamu bwo buyinza okukomaawo ffenna tufaanagana nti tewali mukadde atukuba butayimbwa tewali mukadde atuddwako bavubuka bannaffe bennyininyini kale abalina okutuwagira otwongerayo ate kiba kibi bwe mulaga nti musobola okukomya obulamu bwaffe kubanga nze bwe nkugamba nze saalibadde bwente essaawa zino era naawe kennyini bw'ondabako owulira ennaku naye tebankuba nti nali nziba naye ate abantwalako ebyange be bantuusa wano okitegeera tetujja kubanyiigira muyina challenges zammwe nga mmwe abasalawo okukola ebyo byonna naye mukomeewo eri Katonda kyemukola si kituufu obulamu busobola otambula nga tokubye munno ate enkya tomanyi nti oyo gw'okubye enkya yagenda ate okufunira omulimu gw'ogenda okukola kitegeera sisuubira nti waliyo omuntu alaba muganda we ng'afaanana bw'ati n'anyumirwa nkimanyi muli eyo mutulaba bakitutuusaako na buli kimu nze nabasonyiwa nasigaza obulamu mukama nampa second chance nabasonyiwa naye kyebakola si kituufu so bakyuseemu there is still a chance basobola okukyusa so kyenyinza obagamba mwebale nnyo mwebalire ddala okutukyaza n'okutuwa omukisa okulabikirako ku platforms zino ez'enjawulo bwe munaatuyitanga tujja kukomangawo tusharinga ekyo kye tulina okusharinga n'abalala nze DJ 6Ps amanya gange amatuufu nze Patrick Barcelona aka Dagongo Prince nva mu Gongo DJ Academy tubaagala nnyo tubatumidde nnyo abalabi ba Brown Skin Events TV kale tweyanza nnyo DJ 6Ps omulabi wa Brown Skin Events ndowooza owulidde beera n'obugumiikiriza embeera gy'oba oyitamu ekusindikiriza okukola ekintu ekibi naffe oluusi embeera gye tuba tuyitamu naye tuba bagumiikiriza ne tukola mpolampola tusobole okutuuka ku kyetuluubirira era so bw'oba ng'oli eyo kyo kyokola bambi osobola okweddako n'obeera ng'oli mugumiikiriza empisa DJ 6Ps atugambye ze kyekisinga obukulu okubeera ne passion mu kyoyagala okukola nakyo kintu kikulu obadde mulabe mulungi obadde musubscribings mulungi kuva gye twatandikidde paka we tukomye mbadde amanya nze Helen nga mbadde mbaweereza program olugendo mwebale kulaba bye